Ng'aweza emyaka 9 egy'obukulu, Catherine Nalwoga yayirwa asidi abantu abatategerekeka bulungi wadde ng'ekigendererwa kyabwe kyali kya kumuyiira nnyina. Nali mwana muto ne bajja ewaka baali abanoonya maama wange bwe bataamusangawo bwe baayiwa baayiira nze bo baayiwa nga bamanyi gy'ali waali kuba baali kawungeezi naye nze nali okumpi. Yali alina abakyala abalala. Maama we era atambuddemu yagenda okudda ng'omwana ali wansi ataawa. Yali kwolwa nga alina walaze mu mikwano gye kawungeezi kati agenda okudda nga ndi awo ntaawa. Nali mpulira omubiri gwonna kuba essaawa eyo nagenda owulira nasooka wulira abinnyogoga ngenda owulira nti agumbabuukirira. Mu kaseera ako yamuddusizaawo mu ddwaliro. Kati maama n'antwala mu ddwaliro ye yajja yandaba n'akimanya nze nga mugabugambi banjiiridde ebintu sibitegedde amazzi babingi. Okumutuusaayo abasawo bamukalakata anti eddiba lyonna lyali liyidde ekyamuviirako okuzimba omumwa era yamala ebbanga nga talya. Kati ngenda mu ddwaliro okudde nze nanzimbye feesi ne ntandika okuyubuka. Bantutte banaazizaako egundi mu ddwaliro banaazizaako benna oluliba baluggyeeko. Nenzimba ne mala wiiki nnamba nga sirya nywera mu kaseke ke bampeeramu ekyokunywa ng'emimwa gino gyonna gyakwata bwe giti ne gigatta. Ne mbeerayo mwaka mulamba. Oluvannyuma lw'omwaka mulamba ng'ali ku kitanda, enkovu zaatabuka ne batandika n'okumusala ennyama mu bitundu ebimu nga bwe bateeka awalala. Enkovu zaali zigaanye okuwona zino ne bantwala mu sseeta ne bankalakata olususu ku bisambi kwe kuteekako bino bwe biti ne bantungirira. Kati mba bikala eno ensingo neekwata bweti kuba nali ngyebakira ne basala wano eno ekyali wano waali tewajjawo ne bakitungira wano. Kati wekyakala ne tuddayo eka ne bansiibula. Nga bamusiibudde teyaddamu kwetaba n'abaana balala olw'okutya era wano maama we yamubikkanga leeso. Nakomawo ewaka ne mbeera ne maama era nga nali nti ne bannange nga tuli bato nga mbatya mba mukwekweka nga maama mpaka Yesu nenkebikkera paka kati we nakamanyira. N'ebyokusoma kwe wano we byakoma. Okusoma nali ndi mu kyakusatu nga ndi oba mu ttaamu yakubiri. Ku ssomero saddayo kusoma kuba nakaaba nnyo ambaga engalo zange muziggyeeko lwaki. Ko bo zonna zoonoonese zivunze gano gonna amagumba nga gali kungulu ne bagasikako ag'oku ngalo ne gavaako gaali gavunze nga galeeta amasira ne banza mu ddwaliro ne bagajjamu. Ng'akulirira yafuna omusajja yamuganza era n'amutikka n'eryamugema mbu kyokka ono olwakimanya nti asobye n'ateekako kakokola tondeka nnyuma. Awo ne mbeeraawo nga bamanyi emyaka egyo ndi mu 17 weetaaga 10. Sajja nenfuna omusajja yali kumpi awo nanjagala nanfunisa olubuto yamanya nga luli myezi 6 n'agenda teyadda paka kati. Era omwana kati namuwa maama wange yamukuuma wenfunayo wano 10 nga muweereza nga naye amuteeka aweerezawo ku ssomero wasomera. Ku myaka 29 gy'alina kati Nalwoga agamba nti efaanana y'eno yamulema okumanyiira era abeera yeekweka abantu ng'atya okumusekerera. Abamu bamanyi nti oyo bantuuma Nakaleesu oyo wa Kaleesu oba yabaaki. Abalala beebuuza kuba olina ajja ttunda mmere era nkwata bwenti olugoye nentunda talaba nti ki naye nga nange kale mba nabukoowa. Tulaba wano nti kati nk'ebikudde mpulira ku mpewo ennungi naye omutima guba gweraliikirira. Nalwoga mu kiseera kino alina abaana 3. Okwebeezaawo n'abaana be aliko mudaala gwe yatandikawo. Era mbeerawo nengenda nensuubasuuba kati awo nga wentaddewo ku nnyaanya obutungulu nentundatunda nfuna ku ssente nembalabirira landiroodi nansaba ku zenju nensasula ne wenkolera wano baagala ssente. Newankubadde yalemala ono agamba tewali mulimu gw'atasobola kwekolera. Kyakukola abaana nembooleza emmere empaata nensaaniika nenfumba. Mubikolo kyanga toyina ngali. Ntuula kati nga olabye katebe kaliko embadde ndeeta n'empaata. Wera embanja kano kakwata n'ebintu n'olugoye n'embisa wano bwe. Buli gukwata gute? Gukwatira wano. Gukwatira n'enkumu.
Nalwoga essaawa eno ali mu mbeera eno lwankayana nnyinaze yalina ne bajja be ezamutwaliramu omukazi wattu nga Saalumanya. Gagenda owona bazizingiranga musenge tebazanjuluza. Jennifer Kabale, agafeeyo ku Spark TV.